spouse in the first instance. Olunaku olwaleero olusoma olwokusatu eri eggwanga omwaka gw'ebyenjigiriza 2024 ku mutendera gwa primary ne senior wano mu ggwanga nga ku luno gwakumala ennaku 75 okusinziira ku nnambika eyafulumiziddwa minisitule evunaanyizibwa ku byenjigiriza n'ebyemizannyo. Wano tusobodde okutuukako mu masomero okuli aga primary ne senior okwetooloola ebitundu by'ekibuga Kampala era abaddukanya amasomero gano baliko bye batubuulidde n'obubaka eri abazadde abayizi n'abasomesa. Ekyokusooka essomero lya gavumenti kati balyettanira kati n'etaamu tuli mu taamu ya kusatu ey'okuyitiramu ebigezo okugenda mu kilaasi endala. Siyinza kumanya nnyo lwaki balemereddwa okujja kubanga tewali bisale nti nno tubataaga ebisale bwe bityo bw'otoleeta kino tojja, naye nsuubira abazadde balinamuko obugayaavu obutono oluusi balowooza nti ennaku zino ezisooka ndowooza kubeera kutuula awo kulongoosa ssomero. Tusookedde ku ssomero lya Kampala Mukadde Primary era omukulu w'essomero lino Nakkazi Sarah aliko obubaka bw'awadde abayizi abatandise leero. So we expect you to be in school, we expect you to attend regularly. These people are still at home. If they don't perform well, they will not blame us. For us, we are here, we are waiting for them. We are ready to do our work. But it is them and their parents who have relaxed, which is not good. Wano asinzidde n'asaba abazadde baweerezenga abaana baabwe bunambiro ku masomero kubanga talaba nsonga lwaki tebalabikako. Naye ekyennaku abayizi batono ddala. Njagala okubiriza abazadde mwenna gye muli abaana mubaweereze tutandike kubanga ffe abasomesa weetuli twetegese okusomesa abaana bano. Ate yo ku ssomero lya Namirembe Infant Primary bano tusanze babakanye edda n'emisomo gyabwe nga n'abasomesa engabo bagikwasiza manyo. Shakira Catherine omukulu w'essomero lino atutegeezezza nti omuwendo gw'abayizi ogutandise tegubadde mubi n'akatono ddala wabula n'asaba abatannatuuka banguweko. Naapu y'abaana si mbi we bali waliyo abatannaba kujja naye nga bangi baripootinze. Wabula asabye nti obuyambi obubaweebwa okuva eri gavumenti nabo bwanguweko nga bulijjo kibasobozesa okuteekerateekera obulungi essomero lino. Ebirala yeyo UPE yeŋŋambye nti tetunagifuna naye tulina ssuubi temanyi mu bwangu so tusuubira nti gye bali mu process banatera zituwa kuba ze tukozesa. Ate yo ku ssomero lya Shalom Primary akulira ebyenjigiriza ku ssomero lino Tumukunde Alice agamba nti abayizi babadde bajumbidde naye ng'ate abasigadde babasuubira okusinga sabbiiti ejja. Because we believe that they are still bringing, as depending on where they come from, the jam, and also dropping the siblings of secondary first. Ate ku ssomero lya senior erya Bright Way Hill erisangibwa Bukesa abayizi naddala abali mu bibiina ebyakamalirizo tusanze emisomo bagikwasiza maanyi era Tamale Rogers omukulu w'essomero lino agamba nti abayizi abalala babadde tebannalabika bulungi. Tanaku tebadde nnungi abaana batono abazze noyinza okwekanga oluusi olw'embeera y'ebyenfuna. Wabula ono si mumativu n'engeri y'ensoma empya olw'ensonga nti ebintu tebitambula nga bwe baali babisuubira. New curriculum yabadde nnungi naye mulimu ebibulamu ebitonotono amazima googerwa kati babadde bagiyita retooling examiner bakikoze ettaamu eno. Nekati tuna kati baali badde basobola okujja okuyambako amasomero n'amazima mu wiiki 3 kizibu nnyo okunnyikiza. Ate bo bannabyabufuzi naddala balina kibiina ki National Unity Platform no okuyita mu mwogezi waabwe Joel Ssenyonyi balaze okutya olw'ebisale by'amasomero ebyekanamye. Abazadde abaana gabaddeyo ku ssomero fiizi bagenda bagipaaluusa neeyongerera ddala waggulu ate ng'ovudde ku fiizi nebagamba kati omwana leeta seminti leeta pevers leeta sengenge leeta simanya tiles. Ono era asinzidde wano era aliko amagezi g'awadde abazadde bwe kituuka ku kutangira obubenje mu baana abagenda ku masomero. Kakati ffe tugezeeko okubeera abeegendereza kubanga oluusi abantu bavuga ndiima nga tebeegendereza. So twegendereze nga bwe tuvuga kubanga accidents zo zisusse ensangi zino.
Olusoma olwokusatu olutandise olunaku olwaleero lwakomekerezebwa nga ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwa Desemba omwaka guno gwennyini. Nze Emmanuel Bukenya, Lwagudde TV agaguddewo ku ssaawa emu.